TikTok kati akalulu kafuuse kakugula buguzi ba ssebo bakama bafa abategesi akalulu kafuuse kakugula buguzi mutandise okuvuyisa Princess Shania misana tuku kati ng'ensi eraba. Is this kind for the possible? Bino byendaba bino banange ba TikTok mwefuula baganda bange lengera manager mwagala gamba nti ono deno omumpi ng'obulamu bw'ensi eno asobola okuwangula loni akalulu loni Gladiator Paradise TikTok akyatayiseeko mu mikono gy'oyo omusajja. Ba TikTok mwefuula baganda bange baali babakunamiddeko mmwe mwali mulabye ku nsigo zange mmwe gezo zanyire mu kalulu bakyali bange sijja bamenya mannya muli bangi genda okone mu manager mu loni ne Princess Shania loni Gladiator Paradise wano mwe kana kalulu mwakategese mulowooza byakusaaga naye mugenda laba ku nsigo z'omuntu leero wallahi bila ngeze nkomewo kuno nga loni tannawangula akalulu nze deno togenda kunfuga iyi ku bizibu bye tulina ate omumpi atufuge awo TikTok onjivaako bulungi ne mbalekera TikTok yammwe.